Another breaking news eriwo mugwange lya Tanzania nagaye tugenda kubanga tukuwa update yona yona ku kinaba kituse mu ggwanga Tanzania ekigenda maaso nga abaana abatanzania balabika embeera bakyagikwatidde ddala bagikwasizza maanyi bagamba Samia Suluhu kyekisero tukole ki otuvire nagambye teeka ko subscribing oteke ko notification button wo malo sharingireko ne bana Uganda bamanye nti omuliro gwakutte dda bana badde balowooza nti bakitalo essaawa bali mu kaseera kaabwe aka red. Yes, nabagamba nti mukyalina time okwesotinga naye time ejja kubaggwako. So Samia Suluhu ali mu kiseera kye ekyenzikiza ekiseera ekisinga era nga ku reports zetufuna okuva ku mukutu ogwa BBC gutugamba nti okwekalakasa kwa Tanzania kuyingidde ne mu ggwanga lya Kenya. Kiddamu BBC omukutu guno gutugamba nti okwekalakasa okwajjukira internet wano bagigyeko mu bitundu ebimu ebitundu ebirala kikola kikweri. Yes, ku bitundu ebirala kweri era n'abalala basobola okujja accessinga. So omukutu ogwa BBC gutugamba nti okwekalakasa okuli mu ggwanga erya Tanzania kati kuyingidde mu ggwanga erya Kenya. Guno muliro. So na Kenya, we salute respect our Kenyan brothers. Yes, baina abana Kenya bano tulina ba respect nti baina ekintu kye batandika ati kitandise okukula ate nga nabo tebatutumidde mwana era nga enguudo zonna eziyingira mu ggwanga erya Kenya okuva mu Tanzania bazitaddeko baziblokinze n'okwokyezaamu ebipiira bagamba teri kisala kudda mu ggwanga lya Kenya. So n'ebipande bibadde ku border lines bakoze nga babiteeka mu ggwanga erya nga biyingira ku border eya Kenya ne Tanzania bijiddwa byonna bikumiddwako omuliro. So okwekalakasa kukyali kwa maanyi nnyo era nga bakugamba nti obunkenke bwa maanyi nnyo ku Dar es Salaam International Airport nga oluguudo olutuukayo bagisibye tebakkiriza flight yonna esituka wadde eyingira n'abantu bennyini abadde balina flights nga bagenda okukozesa airport eyo ya Dar es Salaam International Airport. Essaawa eno flight zaabwe zasazeewo zitandike okukansolinga olw'embeera. Nakukaye Mwanza Airport bagiwambye, abaana ba bulijjo bawambye airport. CS bawambye airport eya Mwanza bagisazeeko dda kati obunkenke obusinga buli nnyo ku Dar es Salaam International Airport. Airport eno yamaanyi nnyo mu ggwanga erya Tanzania. So era ebeera bize nnyo mu ggwanga erya Tanzania naye nga kati bakugambye nti kati bwe twogerera airport essaawa eno tekyakola. Yes, teri mu kukola olw'obunkenke obuli mu ggwanga erya Tanzania. Naye nga ki ekireesewo obunkenke buno? Just muntu omu butakkiriza kumwesimbako wekyavudde. Okitegeera? Saagala twerabira ekintu kino kwekyavudde. Omuntu omu Samia Suluhu takkiriza kumwesimbako. Okitegeera? Naye nga ne gwe yasikira bamwesigako. Tundu ono kyenjagala tumujjukireko. Tundu ono atadde ekibiina kino ekya Chama cha Mapinduzi, ekibiina kino akitadde nnyo ku bunkenke Tundu ono. Era musajja si mwangu kyekituufu. Okitegeera ate nga ayagalwa mu ggwanga erya Tanzania. So kati Tundu ono alina okuba nga strategies yakola zibadde nga zikola bulungi nnyo era kino ekintu kino Tanzania eno eyinza okuba nga ekintu kino badde bakimanyi. Samia Suluhu abadde alina okweraliikirira ekintu ekyo nga either akirinako idea. Naye nakugamba nti kati zino gundi ezigenda mu maaso zino demonstration ezigenda mu maaso zino tebamanyi baziduumira, tebamanyi. Nkitegeera kati ono yafokasinga nnyo kuba opposition leaders ava mu kibiina kye bayita Chadema yabafokasingako nnyo n'abamalirako nnyo amaanyi asibye bangi kubanga batugambye nti wetutuukidde mu kaseera kano mu mbeera eno gye tulimu nga Samia Suluhu asibye ba opposition leaders okuva mu kibiina kya Chadema abawera 8 bali mu kkomera. Kitegeera bali mu kkomera nga kwotadde ne n'abakulembera yennyini ani Tundu Thaddeus Tundu Lissu nga naye ali mu ggwanga ali mu kkomera essaawa eno wetwogerera. Naye nabagambye ono musajja essaawa eno akyagaanye okufulumya statement yonna, agaanye okufulumya statement yonna. Akantu kana abantu bano bakakozesa nnyo, bali revolutionaries bakozesa teeka eno egira ki oteeka oli ku bunkenke n'omuleeta mu bargaining chip nti already demands zaagize dda kati ejjo twabadde nabagaye demand ezabaddewo ejjo Tundu kumuteeka ku ballot. Tundu babadde bamusuubira nti olunaku olw'ejjo agenda kubaako kyayogeraho ku kwekalakaasa okugenda maaso naye Tundu asirise. Essaawa eno obunkenke obuli maaso beetaaga kigambo kya Tundu okustopinga obunkenke. Kyekyo nabagamba nti omuntu n'abeera musiru atya kibeera kizibu nnyo okutta revolution. Kibeera kizibu nnyo kubanga ku ssaawa ng'otuuse ku kazigizigi ogenda kumwetaaga ekigambo kye kyokka. Essaawa eno ekigambo kya Tundu kye kigenda okutaasa oba okukakanya embeera eyo. Naye ng'abaana bagamba nti before Tundu twagala Tundu ku ntebe. Wamusibye mu kkomera gyali, yes, kati babulako kumujjayo bujja bamutandika omwegayirira. Era balina okuba nga bali mu kasenge eyo bamwegayirira bamugamba kakkanya embeera. Naye Tundu akyasirisa agaanye okuvamu ekigambo wadde n'ekimu. Naye nga bakugamba nti okwekalakasa kweyongedde ne kukwatanga luyira mu bibuga ebingi nnyo ebya Tanzania. Okitegeera
ebibuga bingi nnyo ebitandise okwekalakaasa nabyo nga byegasse ku baana bakye. Kino kye babagamba nti gujja kukwata e Kampala wano, gunakwata e Wakiso gukwate Mukono, mujja kuba temukyalina control ku kino. So ne kino ekintu kyatandise mpolampola, kyatandise mpolampola era okakkana kati kikutte ebibuga ebisinga ebya Tanzania, naye nga batugamba nti obunkenke bungi nnyo okusinziira ku ggulire lya BBC. Batugamba nti obunkenke bungi nnyo ku airport, Dar es Salaam International Airport. Obunkenke bungi nnyo okitegeera kubanga eno ye major airport. Ziri eri ey'emwaza abaana bano okugisalako ndowooza kiwadde banene ebyokuyiga ne bagamba kati airport zonna katuziteekewa ku Dar es Salaam International Airport. Kuba basuubira ojjooki, bano abaana basobola ojjooki. Nakugamba nti onyigiriza omuntu, manyi bano abantu bano badictator balina gundi kodi gye batambuza nti baavuwaze osobole okubafuga. Naye bannanga omuntu omwavu tafugika, tomufuga. Basobola okukwata airport yo ne bagikumako omuliro bano abalalu. Nga talina kyafiro ayitagulanga ku nnyonyi. Ogenda kusanga n'omu nga talinnyanga ku nnyonyi, nga ne mu kika kyabwe tebalinnyanga ku nnyonyi. Kati gwe omunyigiriza omujjako eddembe lye omuteeke wali eri omusunguwaze, mujja kuwulira, mujja kukiwulira. Ate kino nsaba nnyo mufune ekyokuyiga. Ab'Uganda mufune ekyokuyiga. Olaba nze Uganda Abatanzania abo batuuse awo. Abatanzania abo bali bwe batyo. Nga osanga nti balina amalwaliro amalungi ewaabwe gye gali, enguudo ennungi gye giri, naye bakooye ekibiina kino ekya Chama cha Mapinduzi okuba nti kibafuze ebbanga eriwera emyaka kumpi emyaka 6 nga ebikalakata. Kati abaana bakooye fuga Biya Samia Suluhu. Ate ono ye worst president gwe bakyafunye okuva ekibiina kino ekyakwata obukulembeze. Lwaki? Nti ye agezezaako biri abantu bye bakolanga. Kuba njagala tujjukire John Pombe Magufuli yegezaamuko okukuba Lissu amasasi. Okitegeera? Yegezaamuko okumukuba amasasi naye gaamuyitako obuyisi ne gamuleetako obudamage butonotono. Zaali minor damages ze baamukolako. Naye kakati ate ono agasseeko n'okutta abantu, agasseeko okubasiba, agasseeko buli kimu yakikoze ate nga abikolera na mu kamera alagira ddala nti ensi yakolaki yamalayo. Okitegeera ekintu ekyo. Kati essaawa eno byabadde alwanira byonna tali mu ggwanga lya Tanzania, mbadde musuubira okuba nga Gaddafi afiire mu ggwanga erya Tanzania kubanga bano bakulaga nti bebaagala ennyo ensi okusinga abalala. Mbadde nsuubira Samia Suluhu essaawa eno okubanga ali mu Tanzania nga yaduumira front lines ez'abasirikale. Okitegeera naye obutiitiizi bwe yadduse naye nga yatinkudde embeera yagitinkudde. Okitegeera kati obutiitiizi bwe yadduse yalegaana abantu b'e Tanzania okwesalirawo nabagamba nti omuntu ono omunyigiriza naye kasita atuuka nga takyalina kyafiirwa ate gwafiirwa kuba gwe olina ebyokuprotectinga. Bano be bannannyini bya bizinensi eziri mu gundi, naye odiringa n'omuntu nga tagulangako wadde n'akamotoka ng'ajja kugyokya, ajja kukwata airport agyokye ate nga tolina kyogenda kumukola kubanga essaawa ye ebeera eweddeko. Okitegeera ekintu ekyo nga gwe option gy'olina ki? Kudduka. Okitegeera ekintu ekyo. So nga tukyalina time, abantu abasinga mpitako ne mu comment section yange nga mugamba Shama lwaki o advocatinga nnyo ku negotiation to negotiating ne nakyemalira. Okitegeera lwaki oyagala nnyo tu negotiating nga ye nga nakyemalira atutta. Bannange leka mbabuulire ekintu kimu, ebintu bino bye mbasomesa mbimanyi kiddamu, ebintu bino mbimanyi sigamba olinga manyi history wa bino ebintu ebigenda mu maaso, manyi present ya bino ebintu. Nzize mbasomesa olutalo olutuufu olugenda mu maaso mu ggwanga lya mu Africa, sina mu East Africa mokka wabula mu Africa yonna mbasomeseza olutalo luno olutuufu. Nze lwaki ngamba nnyo dialogue eno njogera kubanga luno olutalo temuli muwanguzi. Fenna tetuwangula, ffe nga bannansi tetuwangula mu luno olutalo senga side emu erumba side endala nti no balwane, tetuwangula. Okitegeera wabula abazungu be bawangula nti tuli mu lutalo lwe batuyingiza mu lutalo luno baluyita de-dollarization, olala baluyita decolonization bwe baluyita. Kati decolonization Russia eri mu kufaapagana nani na Bungereza nga kyovula mu Uganda wano ono Museveni yayingira akabinja kannaamu n'amaana ayingira G77+1 n'amaana ayingira BRICS. Okitegeera kati obubinja obwo bonna monopoly si yaffe Africa. Okitegeera si Africa si tulinako monopoly era nga kati essaawa eno BRICS ekugamba tuwadde South Africa kweri naye sente South Africa tebagikozesa, tebagibala. Babala rubo eya Russia, babala yen eya China, babala rupee eya India. Kati eya South Africa neya Brazil tebazi consideringa nenga bagala kola gold currency nga mazo kunganya gold yakola ki amana ne gold oni ali liddawa, gold yali Uganda, gold yali Congo gye bagala okumujja. Kati kitegeeza nti senga tubeera twagala olutalo n'okulwanagana Museveni tugenda kulwana ku side ya America kubanga eno currency gye bagala okuba bagala kudduka sanctions America zeba kubanga ekozesa dollar, bagala kulwanyisa dollar eno ebeera nga tekyali dominance nga si world is currency. Omanyi kati mu trade yonna gy'olina okukolesa weno olina kukozesa American dollar.
kati eno tool ye Donald Trump agikozesa nnyo okuba abantu bano okitegeera buli bamumanyira ng'agibakozesaako asudde economy z'ensi nnyingi. Iran yali nsingagga okitegeera yalina amafuta ne kati amafuta ga Iran egalina naye gatunda etya ku black market terina kyefuna. Tunulya Iran weefaanana essaawa eno ezimbye yes balina bagezi basobodde okusurvivinga ku magezi ge balina okuzimba ebyokulwanyisa ba advancing ebiki naye nga economically Iran terina ssente okitegeera. Njagala tunulye eggwanga lya Venezuela leero erifugibwa Maduro okitegeera. Venezuela was one of the top 5 richest countries in the world. Ensi ettaano ezaali zisasinze obugagga Venezuela kweri okitegeera yaliko naye kati essaawa eno wooginoonya is one of the poorest countries. Naye gwe weebuuza resources ezo zaggwawo ezaali zifudde Venezuela ey'amaanyi, the answer is no. Venezuela ekyalina amafuta gaayo ebirombe birina era ekyagalina mu bungi naye kyava ku ki America yamukuwa sanction amafuta ago ng'ekozesa dola yayo kubanga nkugambye dominance ya trade bakozesa kintu kye bayita petrodollar. Petrodollar is an American currency okitegeera oba US dollar yekola ki yekola mu trade. Kati ono mu America yagikozesa mu tool. Kati bano baali bakizuula nti gold ono aba azitowa nnyo okusinga dola okitegeera ekintu ekyo. Kati ne bagenda nga bakola omukwano ku nsi ezirina gold era nga baali bakimaze target yaabwe nabagamba abantu bano babala Uganda era nzize mbasomesa mmwe betwatandika nabo kirasi zange nga mbagamba nti olutalo luno mululaba bali mu America bali liddawa nenga olutalo luno lujja Uganda. Ekyo kyonna kibagamba ne mbagamba lujja Uganda kuba beetaaga Uganda na Congo. Lwaki nze nkimanyi nti economy z'abano abasajja okuli kampani ez'amaanyi nnyo ezikola amasimu ag'ebbeyi Foxconn ezikola iPhone okitegeera wabana aba Microsoft aba Intel oba batunulidde nti raw materials zonna ze bakozesa mu laptop biki ebyo gundi ebyebbeyi batuseera babijja Congo babijja Uganda. Kati kino kye nakugambirawo wali ne nti olutalo luno bagenda luli ero mu kyalo laba lukyali mu bazungu kwa by then wali lukyali mu Europe ne bagana olutalo luno lujja mu Africa ate olutalo luno lusibira mu East Africa. Lwaki nti vast ya minerals zino ze beetaaga ziri liddawa ziri mu East Africa. East Africa yo wa Uganda ne Congo okitegeera. Nabagamba Uganda eyo gye mulaba esobola okukuba dola olwa gold gw'erina. Oyo gold yali ebusiya is worth 13 trillion US dollars. Kati oba olina 13 trillion US dollars kitegeeza osobola okukwata trillion 13 eza dola n'ozifula dormant mu economy nga tezikyakola. Dola ya America ogimanyi okutta trillion 13 ogifudde dormant. Gold wa katundu kamwako ke bayita busiya. Kati oleete ow'ekalamoja olete gold owekigogo wekayunga fe tutudde ku gold ne Congo bwete weri. Kati bano bo baali bakibaze nti senga bafuna gold yono nga bayisemba president bano ab'omululu bagenda ko bakola kibagenda ko basobola okukola currency egenda okuba dola okitegeera. Kati kyemba bagamba nti at least tubeere ne dialogue fena tusobola okuwangula essaawa eno bajjenza we mulaba be Tanzania balwanirira democracy era yo reason gye bawa bagamba tebagenda kukkiriza democracy kufiira mu kizikiza na Samia Suluhu yamusaanyaawo okitegeera baagala democracy owaddala. Mu Uganda tulwanirira democracy bwe twetaaga okitegeera tumugama mukulu tulina okulonda akalulu kaffe nga kakola amakulu okitegeera. Eddembe lyaffe lirina okubeera respected eri obuntu okitegeera. Ebyo byonna mudowooza mukyaki tulwanirira gundi yemu naye eno policy gye tulwanira si yaffe y'Abamerika y'Abangereza y'Abafalansa be bannannyini policy. Kitegeeza ki ti senga olunaku olwaira olutalo lubalukawo wakati waffe ne bali bano bagenda kwongeza stake yabo batugamba olutalo lwammwe twabayambako okuggyako nakyemalira mwaspendinga sente bweziti twabayamba bwetuti ne bwetuti so twetaaga okuzisasula ovuki bajja kwongeza stake bagambe nti stake nate olina ozisasula okitegeera. Naye senga wabeerawo kuteesa ebintu bino ne bigwa kuteesa ne mbeera mu win-win situation kubanga tukkirize tugaane communism tesobola kuwamba Uganda tesobola kuwamba East Africa tesobola. Kati Samia Suluhu yabadde amanyi nti yakimaliriza kumbe bamupangira luno omupango gulimu ba capitalist mwebali kyovula wakati bakubayo bwagize ku magnitude wajjako kamera wajjako internet wagizaako BBC zeziri mu kureportinga si channel z'aba China na Barasha. BBC bakugamba kola mistake tugenda ku activating article gye bayita responsibility to protect under the UN Charter. Kati bana ba Tanzania gye batya jukira Samia Suluhu ali mu ICC koti ya America na Bachina Bangereza wote basalira bazungu basalira fa abaddugavu okitegeera ekintu ekyo. Kati ye gyanaakoma okuteekamu efforts ez'amaanyi nga fe bannansi sife tutaddemu yaba agenda kwongeza bargaining chip oba agenda kwongeza stake ye kitegeeza nti tunagenda okuva mu bino ebintu nga ebbanja lye batubanja ki ddene nnyo ku minerals zaffe okitegeera. Naye ng'ate ffe tulwana twagala dependence ku minerals zaffe nga ffe tuzisalirawo. Kati noono naye ali mu kulwanira ku saidi y'Abarasha okusobola okukuba dola eno bakube dola okitegeera. Naye era Abarasha bateekamu ssente kati luli abalaze ebyokulwanyisa ebyamuweereddwa Russia okitegeera. Akitegeeza naye senga abeera successful Russia
era naye egenda kukola ki kumubanja olaba kati essaawa eno babba batataddeemu kakati wali kinaabeera kitya so nze ensonga lwaki mbagamba nti okuva mu bino ebintu ebyokusika omugwa ffenna tukkirize ffenna tuwangule tukkirize ffenna tufiire tugenda kufiirwa tutya senga batuula ne bateesa ebyo ebintu mukirabanga ekirimu mmwe nti ffe bannansi tusobola okukola kino tosobola bino ebintu birimu policies luno olutalo lunene okitegera ekintu ekyo nkibasomesa nti olutalo luno lunene n'okusinga mwe mulowooza bano abali ku UN be bali mu kwekuba okitegera since the United Nations kati balina okukola ki balina okuteekawo eyo embeera kati naffe tunakkiriza eyo embeera etulye tutategenda mu dialogue naffe tuba tukola ki tufiirwa that is why nze mbagamba nti muteese kubanga olutalo luno ndumanyi nkiddamu ebintu bye mbasomesa sigamba olinga olutalo luno ndumanyi we lwatandika ndumanyi ne gye luggweera ndumanyi lugenda kuggwa nga China ne Russia economy bazikubye we lugenda okuggweera kubanga nkakasa nti bano abasajja bali strong njagala olabe kye bamukoze Congo just Congo wano okawukolabe ng'essaawa eno zonna company ezidiringa byobugagga bya Congo ziri mikono gya Amerika kye bagenda n'okukola e Uganda kye bagenda okukola e Kenya kye bagenda okukola e Tanzania kye bagenda okukola mu Great Lakes region yonna okitegera kye bagenda okukola kitegeeza nti n'otalo tetufunamu ne tufuniramu bwa tutule ku mmeeza bwe tunatula ku mmeeza n'otabeerawo kusika mugwa nnyo ne tweteesa ekintu ne kiggwa kitegeeza nti ne bali bennyini abatusuubira okutunyuunyuuta nabo tubeera tukoze eki tubeera tubasazeeko gundi effort gye banditaddemu kubanga gwe gy'okoma okuteekamu effort ey'amaanyi bo ne bateekamu ekitono w'okola ki w'ofuniramu naye bwe gye bakoma okuteekamu ekinene gwe n'oteekamu ekitono w'okola ki kati essaawa eno uyu Museveni n'amala tuyita mu ngalo kitegeeza nti ebyobugagga bya Uganda byonna bagenda kubitwala times 3 weba nti kati babadde babitwala kuguni mawulidde abakalamoja nga bayombera ebyobugagga byabwe yes kati bagenda bibajjako times 3 senga ddako okitegera nga yambiddwako abachina mulabye endagaano za sayininze ezo endagaano za sayininga n'abarasha kuwaayo byabugagga byammwe abiweeyo ku barasha okitegera naye senga tutula wamu ne tuteesa ne tumugana nedda tetugenda kusiba tetugenda kukola booti byobye bino ne bino ne bino bizzeeyo ogenda fiirwa kino nekino nekino ogenda kufuna kino nekino nekino kuba demokrasi kikkirizibwa okitegera yensonga lwaki nze mbagamba nti eno avenue webanga ekyaliwo tugikozese Tanzania saidi zombi zifa waliwo n'abasirikale abalipootingiddwa abafudde abaana bakubye amayinja ne babatta basirikale okitegera kati kitegeeza saidi zombi zirimu okufa ne bino tebiri mu Russia tebiri mu America akafiiramu temulimu mu Ngereza BBC zituwa buwi report okitegera kati kiri wano kati kikutte fire kati kituuse wano eno okitegera batuwa buwi report naye ffe twetta we tubanga ffe Abafirika n'Abafirika tusobola kutuula ne tuteesa ani agenda okutukolera ekyo kubanga bano bo bakugamba either hard way or peaceful way bo kye bagirako it is about their interest what are our interests as African interests zaffe ziri ki Samia Suluhu kiki ekyo kyabadde tasobola kwefiiriza n'agamba nedda Tundu Lissu kwata ekintu ekyo okole ki ofuge genda maaso abantu basazeewo gwe kiki ekyo Samia Suluhu kyabadde tasobola kwefiiriza mukitegera asobola okupika escalating ebintu alage nti wakitalo nnyo naye nga talina kyali kiki kyabadde tasobola kwefiiriza ekyo kye mbagamba tujjewo grid bannansi tusobola okwefiiriza ne tugamba mutubyemu eggwanga omusolo gw'amaanyi biki byonna byonna ssente muzitutte okay tubalese olw'ebigagga byaffe kati eno percentage bali gye bandibadde batwala tugikole ki tugize mu economy yaffe bana okugikozesa okusasula amabanja ago ne kubanga era bwe bakuyambako balina okukola ki balina okutwala just ba dictator bano be basiru abatayiga naye ng'ate ebintu bino babimanyi okigira Suluhu kiki kyabadde asinga okwewagisa essaawa eno kiki ekyo kyafiirwa ennyo kye yateeka mu Tanzania kiki kyabanja Tanzania kyabadde tasobola kugamba Tundu nti wadde okutta entebe munsasule omusolo gwa munsasule ssente zange bwe ziti ze nawola Tanzania ne batazimuwa okitegera ne mu Uganda we kiri NRM yatuwola kiki ekyo kye yatuwola kye tutasobola kugiwa okitegera so nze kyensaba ne batuula wali n'agamba Kyagulanyi kino nekino kye nabawola abantu bagamba gwe kwata entebe yiyo naye bwe tunaagamba nti okugenda kwetta sayidi zonna zigenda kufa banange teri muntu ayagala kuziika muntu we teri muntu ayagala kuziika muntu we naye sometimes abamu balina okufa abamu balina okuteekebwa amakomera abamu balina okulemezebwa tufune eddembe lwaki tetukolanga bano betwegomba lwaki tetukolanga bano abazungu bwe babikyusa titeweetaaga muntu yenna alina kufa okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lwaki Abafirika twalyaki ng'Abafirika twalyaki kye tutategeera okwagala ensi yaffe Afrika yatukola ki Afrika etuleze Afrika etwagadde naye ffe tugisasuzza ki musaayi webuuza omukazi ono kiki ekimulwanya atuuka okusiba banne bamukola ki okubateekako ejja treason
just kumugamba tugenda kwesimbako ne bagenda mu lutalo lw'ebigambo. So nze mujja kunnenya nnyo nenze kyenjogera nkimanyi. Nze wabeerawo avenue ya peace tugende ne peace. Temulonda kufa. Tetulonda force. Temumanyi lutalo kye luleeta. Mulaba kati Libya bali mu gizimba buzimbi bo bennyini ne America abajukubane bagiteekaawo. Iraq bali mu gizimba buzimbi ne manyi abaafa. So wabanga waliwo avenue ya dialogue always tukozesenga dialogue. Ne obanga oyina mukyala mu maka nga musobola okwogera ne mutereeza amaka lwaki mba mwekube ebikonde mu bikonde bibigenda otereeza amaka okwogera kwa bugunjufu fenna even when you disagree. Bino bina bagambe nti Yesu nyo abaana ba people power okubasiba ate be yasiba bagende mu dialogue kuba condition gye baamuwa. So obugunjufu bonna mu maka okuteesa kye kibeera ekikulu namwe ebimu byogera nnyo nti okuteesa kye kisinga obukulu mu maka. Naye gwe mukazi wo akunyiiza oba musobagana mu maka agammwe mulwana bulwanyi kwe kutereeza amaka mutuula ne muteesa. Kubanga bwe munaalwana sente ne mugamba katubimalire mu kooti omukyala ajja kusasula n'omwami ajja kusasula kooti bwe majja kusasula balooya musobole okusikongana omugwa. Ne zino sente ze muwa balooya zino musobola okuzikwata ne mukola ki ne mwekulaakulanya oba ne mukolamu ekyamagezi ku lw'abaana bammwe dani okuzikwata mwekube ate muziwe balooya. Looya tagenda kukuddiza agenda kuzitwala kati ne wano bwe kiri. Nti bwe tuba tufunye obutakkaanya mu Uganda mbadde nsaba bekikwatako tuteese tuleke abantu beesalirewo pulezidenti gwe baagala tugende mu maaso kubanga Uganda, Kenya, Tanzania, Africa nene nnyo n'okusinga ffe. And Africa is going to stay for generations even when we are gone kubanga ebaddewo nga tetuliiwo. For God and my country Uganda.